Kera kwega mulekerawo okwewuunya mulalu kati abantu nga muddamu wanukula oyo abaana ba UPE aba P2 yerevo ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekisokera ddala tusaba Allah jalla jalaaluhu atuwe afule eggwanga lyaffe ery'emirembe aliteekemu baraka aliteekemu emikisa atukulembere mu buli nsonga zonna abalwadde muffe n'embantu abala Allah tusaba abasuusi abalina abaabwe abali mu ttaka abafa nga balina shahada tusaba Allah abasonyiwe ebyabasobako ate naffe ataasa abalabe baffe. Seeka obadde okyalina kwokyayogera okugamba bannange omuntu yenna okusubscribinga okwo n'osharinga message y'eddiini ate zempeera manya abantu bongerayo message ndala naye ate y'eddiini tusaba labwemu obulungi nam abantu okubajjukiza nti umura tugenda mu umura ennaku 15 ezisembayo dola 2500 obusente butono ennaku 15 ate ng'omuntu ngenda muwa futali neddaako ekiyita kitono agenda kusula kumpi ne Kaaba idhan inshallah taala biidhnillah era nze kennyini nze abatwala ena Seeka omanyi ffe tubanga tunoonya ku bantu abasobola okusomesa ku bantu tukunoonya naye waliwo ekyatutabuddemu kaawo nga tulaba social media ekutta omuliro ekyokuba nti ekyokubaziina baavuddeyo ne bakubawo ekipapula nti mugira mwonono obutonde bw'ensi air pollution ensonga eno eyimiridde etya naddala mu ddiini y'Ekiyisiraamu. Naam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Abasiraamu eddiini yaabwe bakubiriza okuba ab'emirembe kubanga obusiraamu bwennyini bwa mirembe ddiini ya mirembe era kitegeeza peace. Kyova olaba okumanya obusiraamu ddiini ya mirembe waliwo ekiramuso okubuuzaganya okutugatta tulaba naye bwekyegombye assalamu alaikum emirembe gibeere gye muli kati ye besisi y'obusiraamu nti ddiini ya mirembe si kulwanagana si kukola ki olaba yatuuka ku mbeera okubeera nga oba osala enkoko tokkirizibwa gimanya mu bulago kitegeeza abasiraamu nabo bakubirizibwa okuba ab'emirembe era abasiraamu fe abakyasinza okukuuma emirembe bw'olaba omusiraamu nga aleeta violence aleeta uninstability oyo aba tali ku busiraamu naye ate bw'oyagala otukwatira ku ddiini ate tutabuka bonna abeenaaleemu abannupa ffe tuli omuntu ogwo omukakati okuvaayo era kino njagala obubaka bugende eri company advocate eyo eya Edward nti bino byoliko babikolakola dda ekisooka tewettira katale ate teweereetera bizibu abasiraamu abadde bakolagana naawe kubanga mu busiraamu okkirizibwa okukolagana atali musiraamu eyo kyokka basobola okubeera nga tebakyaja n'abatali basiraamu abanaddiini abakatuliki abalinamu eddiini y'ekikatuliki eyo bagamba neddako olumbi amadiini kyokka oyinza okuva okutandikirawo gwa sejjusa yali tabamanyi sejjusa lino eggwanga Allah kwe yayisiza ne balinunula nga bali ne President Museveni naye aliwa yatandikiza mpolampola we tumanyi ekyengera temwaziina kati sisimu abakasooka Jennifer Musisi bwe yali mu Kampala nankulu wa Kampala director Kampala President Museveni yali yamuwa amaanyi nga yayogera ekiseme naye yalemwa kino kyoliko ekintu kinene banga nemba clients bo bolowooza gotutabo ba clients babiri ne mulimu ababadde abalala nga no bagamba yo omusajja yakoze atya even fo bulamu abasiraamu bonna buli wobalaba obulamu bwabwe kwegamba obusiraamu bwe bulamu bwaffe
ndozo kitegeeza kitegedde point eyo. obusiraamu Islam is our life. Kati buli wobukwatako oba okwata ku bulamu bwaffe bwonyonyogera. Kati ate mu busiraamu bakugamba okwedifendinga. Era nkubiriza abasiraamu buli gye muli mwongere kwaziina. Ababadde tebalina mizindalo mirungi muggule mugiwawule mwaziine. Ayo lwakuba nti naabo abasajja bye bakola. Naye okwaziina okwo bye bimu ku bintu ebireeta emikisa mu ggwanga. Okwaziina. Okoola abantu bajje basaale. Mubajje okusaala muli mbu amala okusaala agamba yi Katonda teeka emirembe mu ggwanga lyaffe. Okitegedde? Tutaasa endwadde. Kale ate gwe oyagala oggyewo okwaziina abantu baleme kusaala abandisabidde eggwanga. Kati ebyo mwerimba era abasiraamu mbagamba temussa mukono mugende mu maaso n'okwaziina mwongereemu. Sheikh Qasim, obuzibu buyinza kubanga bwavuddewo kuba nti batuuse n'okuba bateekawo ekiwandiiko. Terwali jesi ebyo emizannyo naawe ffe situkimanyi. Bazannya mu buzannyi. Bazannyira ku ddiini ya Kiisa. Bw'aba yagala okutegeera abasiraamu kye kyabuuze Trump. Yayagala obbeerigirako mu Amerika. Nakati akyakokkolima baamubba akalulu. Abasiraamu. Ate basiraamu dduwa. Kati ebyo bye muliko tosobola kugaana kino kyogezaako okukola. You are trying to tame. You are trying to touch on the tail of a lying lion. Not a sleeping lion. A lying lion. A lion which is lying. Kubanga lion which is sleeping. Eba yeba so yizo kwada. And not only lying, but when it's hungry. Kyakola okwata omukira. Trying to touch on a hungry lying lion. Seka wasoma nno. Nedda zaasoma. Seka wasoma oluzungu nduwulira. Even layini ate va ku mmwe ebyammwe ebikwate. Gwe ebyammwe bikwate. Gw'olina ba OB wadde mu O-level wadde mu A-level wadde ku university. Sebo mbalina. Primary wagisomerawo. Nekisomera Masaka sebo. Eri mbyalo. Nedda ddungu sebo primary. Masaka anti kati ate nze ndi waawo kubayita. Primary yange kati ate O-level wagisomerawo. Kawempe muzirimu. Mwaka kyanto oyinza okuba asomerawo nga wagwa. Nga waliwo omwana gwe nalabyawo biyitingana ku gundi byakome ebyasinyafu bamuyita Bright Magezi nenga afunye mwenda Bright Magezi. Oyinza okuba oli mwabo. Nedda sebo. Saagalo nnyome. Subject zo wakola subject. Nasomera ku Gaddafi nenvaayo nengenda wali eri ku Kawempe muzirimu sebo. Ani yali demand tawo by then. Ngamanyi. Kati Seka saagala tugende ebyo ninawe ngendo byanukulira. Kakati kino twagadde okiyisaawo. Ekyo mugende maaso n'okwaziina. Era abantu mwaziine. Era tujja kwaziina. Abasiraamu baleke kutya. Ate tebasobola kutya. Nkulayirira Allah kino. Nanywa omwenge nga musiraamu avaayo wadde tasaala. Kasitabanga erinnya lye Musa. Kuba abasiraamu Naali embizi nga yesula. Agamba abo maani kiki. Kati mukwata ku kintu kye mutajja kusobola. Trump yali amanyira abasiraamu mu Amerika. We yategera mbona abasiraamu b'amaanyi. N'alaba abaniga basuubira nga batandise okusalira ku airport. Nga street yonna nega kati katulabe ffenna tutte. Ethan tusaba Allah jalla jatusasinamu. Seka nga tuvuddewo awo n'abadde ndi awo walabyeko omukyala eyavuddeyo n'akulumbagana. Mukyala ani bamuyita ani? Omukyala oyo presidential advisor Jennifer Nakangubi full figure yagambye mu kapiraawo. Era Allah mu byonna byoyogera yakubiriza abasiraamu obutatwala bigambo byo kubanga musiraamu mujjufu. Era piraawo yakutunuulidde. Musiraamu kapiraawo. Alina eggwanga banaye mpozi President Museveni yalivuga naye. Kakati
omanyi mu mbeera zange sitera kwanukula nnyo, mpulidde oyogera ng'erinnya lye lya kikazi. Sitera kwanukula nnyo kubanga abakyala tuba respect olw'okuba nti nno maama ekirala amaanyi tumuteekako kubanga bwe balabanga waliwo okusika omuguwa wakati w'omukazi n'omusajja. Naye waliwo ka video ke bansindikidde, nze nasuse kulowooza saasuse kumulaba, nabadde mmanyi musajja because the way she backs, okusinzira ka video babadde omanyi nti musajja the way she backs. Era oli yaŋŋambye nti waliwo omukazi kati ate bwe yansindikidde I thought that he was a man because women don't act like she is. Not until nagenza nindabamu some features of a lady, ningamba maybe ayiko kuba ina two hormones. Kaakati n'ekyo nze babadde bakiŋŋambye nti waliwo omusajja ate bino ekisooka nga yesigenda mwanukula mu nsonga ya ddiini nga muwalimu. Ngenda kusooka nzijeko ekkooti y'obuwalimu, nteekeko ekkooti ya A-level 2.7 otyo, kubanga obuwalimu buno mbutandika ku University IUIU nentandika okubeera muvaka senior 6. Kati ate omuwalimu abeera muntu nga ngenda kwambala ekkooti ya A-level ng'okyali mu buvubuka wali 2007 Blue Parents Blue Parents. Era ngambe nsaba abasiraamu n'abalimu nti bannaaye soogera kati nga Seeka, let me first try to teach mu mbeera kubanga ebyeddiini tabimanyi. Naye bankubidde essimu era kino Semakula waliyo omusisinkanyeko nali musisinkanyeko kati yinga wetusooka olinde kyenjagala okukugamba ye si ye gwe njagala okusooka. Bankubidde essimu era gwe musajja gwe njagala okimanye nti ne booli nabo okumanya toli mulungi. Wabadde wayise oyo omusajja yalimu ako ka video ne bakazi be bwamala okuwulira ebyo n'ayita oyo that old lady, bwamuyita n'afuna byamuwa ng'akyali nawo ne wabaawo abankubira ng'akyali mu ofiisi ye nonno basasudde gundi agenda nenasese. Kati kano imagine ne bw'oli nabo nzi sibamanyi Seeka nno waliwo eki kati kitegeeza nti omuntu toli mulungi. Katono nnyo omwami eyagabye emmotoka eri abakyala be olina sources ezirabudde nti yayise buli wamu naawe gwe otambulira ne bw'oba olina kyogera baŋŋamba tutandike okitegedde. Kati nabadde nkimanyi waliwo n'omulala gwe bawadde ssente lwakuba saagala mwogerako nga tannavaayo. Babadde babiri ng'agwa mu doketi kyawo. Nedda simanyi naye nze mmumanyi era amanya gaba era nabadde nkisuubira. Naye ekisooka oyo omusajja yaswadde nnyo, yaswadde nnyo mu kino kubanga zino ensonga ziri Islamic religious. Ekisooka kansooke nkirya linga eya nti teri yagambye mbu nno ekikolwa kye yakoze ekyokugaba emmotoka kibi, wallahi sinakyogerako. Era teri amuyinako envi. Kati nze omuntu kati oyo mukwatireko envi ki? Waliwo yagambye n'agamba kati bahaji bikoze bitya oboge haji kyeki? Ffenna abantu tuli bahaji. Nali manyi ahaji omuntu agenze Makka. Nedda babeera bahaji nga bakyali eri kubanga haji it's a title which is given to someone who was going for
in the Makkah rituals agenze for Hajji Hajji era omukyala bamuyita hajjati eri ne kale tekina nnyo gundi nawo babayite ekirala bwagamba mbuno simayambo yani yamukozesa hijja yagikola ddi asobola okwogera omuntu yamukozesa hijja buli muntu yenna yina bamuyita haji nze nakola hijja 2019 ate sigwekwasoka okugenda e Makka wekitegedde kati ebyo tuyinza okuba twali twogera nakuye asobola okuvaayo agamba n'otwogerako bahaji ani yamukozesa hijja era asobola okuvaayo n'ayogera empaji za hijja kakati era ekyo kye yakoze katukitwalire kungulu nti kiraga nti nno abantu muddizeeko ku bakyala bammwe era kino kambalage mbu nno sina mu mutima kantu konna era nsaba Allah amuteremu omukisa mu byenfuna bye okitegedde amuteremu omuki amuteremu omukisa ateke ne security mu maali ye eya halali entuufu emaali ye entuufu ekyo kugamba okulaga kiri nakyogedde ku perspective ndala era nti nzija nze nabadde simumanyi kubanga erinnya ne boliteeka mu gogo tesobola dditegeera naye nze genda oteeke ku YouTube genda mu YouTube oteeke mu Q bajja kuleeta ogamba Sheikh Qasim Ramadan naye erinnya lye yagamba era bannange nze bampala kati YouTube omuntu gwetamanyi anti kyenzija nze ebintu ebyange byadde religious era n'ensonga lwaki nakyandolinze bwe ntyo era nnaku enneesigama era eddiini enta sinze nzekka n'abantu bonna lwakuba eddoboozi lyange eryayiseemu buli musiraamu yenna kasita olaba ekyonono nga kikolebwa essini nabbi yagamba man raa minkum munkaran falyughayiruhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisaanihi bw'oba tosobodde kyogereko omuntu bw'ajja n'akola ekintu mu lwatu nga kiswaza obusiraamu tumukwata mu lwatu era abamanyi bagamba obusiraamu bugamba omuntu oyo la hurumata lahu taba na huruma wonna kati kirungi okuba bakyala be wabula gundi yeeno ensonga ya nze wano wetwayi kati ensonga yeeno okuvaayo n'ogamba omu ku bakyala bo simanyi mukyala mukulu na mukyala muto gwe nkulagidde jangu ono salaamu gana amaka gange ekikola ekyo kiraba ne bwe kibanga bano abakyala bakikkiriza jjukira waliwo community ennene ey'abantu olaba abakyala be bagenda okulowooza nti nno obusiraamu bwafuga bbi buteekinga abasiga nkugambye jangu nkulagidde jangu ono sa awamu n'ekyo ng'obujja butonde ekigero kyegamba obujja butonde olaba bakugamba mu busiraamu bw'oba oyina mukyalawo nga muyina abakyala babiri oyina abakyala babiri bw'oba ozzeewo ono towaana oli mu maaso g'ono kubanga naye weeteeke mu bigere singa abakyala alla be yawa nti kwegamba oba n'omukyala ng'abayina abasajja bana nagamba munaaye kabali leero ekisanja si kikyo kabali jangu ono salaamu olwo musinkanye ku javaazi olwoza brother nagamba munaaye kabali nagamba ono naye bba wange nawe oli bba wange naye kati yimuko ono salaamu kyandikuyisiza kitya kati ffe kyetutya abantu bannaye obusiraamu nga bujooza kubanga bwo obujja weebuli Allah jalla jalaaluhu okubeera nga yatuwa abasiraamu abakyala tusobole obbazzaako tekitegeeza mbu nno ekyo Allah kyatuwa ate tubalinnyirire they are not slaves ekirala azadde abaana abawala ye anyumirwanga muwala we gwe bakola bwe batyo oba sisita we tebikkiriza eddiini y'obuyisiraamu olaba obusiraamu tebukukkiriza kuba mukazi bw'oba omukangavvula mukubise katambaala
mukubise gwe togira todda tebukkiriza Ogwo teguba mukwano. anti nkulaga obusiraamu buno bwaprotectinga nnyo omukyala Nkusinga ku mwami ennyo toyinza kuddira kintu kikwata kubanga obujja buluma oba osindika message ekirala n'abawala abalala badde bagenda okufumbirwa abasajja abalina abakazi nedda nedda tetujja kufumbira olaba ogenda okulemesa abakazi abalala okujjanga bannamba 2 olaba kati wewe ekika mu tteeka lya Allah olaba omuntu wagenda okuvuma eddiini ya Allah nga gwafuuse ensonga kyenjogera oba kitegedde kitegeera bulungi nkufuna olaba abantu bagenda okujerega obusiraamu bannayo obusiraamu iraba okujooga okwo kati ate ffe kasita tuwuliranga abantu bavuma obusiraamu nga gwafuuse kati gwe twagula kubanga obusiraamu bunene okusinga nze obusiraamu bunene okusinga buli muntu yenna olaba bunene okusinga bannabbi abajjana obusiraamu bunene okusinga ne nabbi Muhammad sallallahu kubanga yafa bo weebuli ate nga bukyaliwo obusiraamu bunene okusinga Angel Gabriel bunene okusinga Ibrahim the grandfather of all believers bunene lwaki abantu bagira ne bavu kyobola bannenza abasiraamu n'abantu n'abakazi abamu ababadde bagenda okusiramuka bafumbirwa abasajja abasiraamu nga nagamba nedda tugende mutujoge ekyo kati ekyo abantu olw'okubeera nti nno batandise okuvuma obusiraamu olw'ekikolwa kye nze wenaviiriddeyo kubanga nze sisu tetusobola kukkiriza ddiini ya Allah kuvumwa olw'okuba gwe oyagala okuyisaawo ebibyo kubanga gwe emigaso gidda gy'oli ebyo bye wakoze tewaliwo biyambira busiraamu naye wabula obusiraamu buvumwa sigino waliwo message esindikibwa mu bakyala bano abalala nti obusiraamu bujoozi kati abantu bano abalala balowooza nti nno obusiraamu bwe butyo bukulagira okukola oba osindika sigino ekitali kituufu kakati awo bwe twaviiriddeyo ffe eddiini ekikwata nkugambye eddiini nnene n'okusinga nze okusinga ne nabbi Muhammad okusinga ki lwaki bagivuma olw'ebigendererwa ebibyo olw'okuba yagala gusanyusa omwoyo wandibadde ekintu kyandibadde very simple bawe emmotoka basi ekirala abakyala babagattira eno mabega lwobagattira mu bantu nkugambye ekola kino okitegeera ekyokubiri walina okubaawo respect nga bwe yagize nti wakati w'abakyala bonna balina okuwaŋŋana respect naye ate mu busiraamu bakyala bonna bw'oba ofudde kyekimu omukyala gwewangadde n'emyaka ebino ne waba yakajja nga akamala emyaka 3 bw'ofa bonna bafuna kyenkanyi bafuna kyenkanyi ku maaliyo kakati nze nazze kwogera obusiraamu bujeregwa kubanga abantu bangi baby showers meka zibakola omunaagira wali mpuliddeko nga mbyogera abantu bameka abagira naawa mukyala w'ebintu wali mpuliddeko nga mbyogera naye nze wale yange abantu ono ekikola abantu balowooze nti obusiraamu bujoozi bujooga abakazi ekitali kituufu onfunye kakati nabadde nina okukuba ekitiibwa kyono ku ttaka eddiini tubagabe bannaye nedda oyo kyakoze tekiriyo si kituufu kubanga obusiraamu bwawa respect yo Allahu akbar omukyala mu busiraamu queen she's a queen kyovola abakugaana okumanya obukyala mu busiraamu queen okimanyi mbuno omukyala waaba akuyonsiza omwana omusasula mu ddiini y'Ekiyisiraamu omukyala wabanga ndowooza kati yerevo kati buli luyonsa ng'olusasula ng'ayonsa musasule kuyonsiza omwana wo ng'ovudde ku bino ebyakawaka buli wiiki funayo akantu k'omuwa omukyala ewaka tebamuleeta kuba mukozi buli kaseera akola emirimu gina azze kuyooyoota ggwe kutereeza kya mwami we sanga omukyala kyovalaba obusiraamu bukugamba bwodda ewaka nosanga omukyala ng'ategeka kyayi golola ekkanzu nga ye bw'ategeka kyayi togamba nabino
omusanga asalasala ennyanya salasala obutungulu obusiraamu tebuliimu lunkulu olwo omukyala si muddu they are not slaves mwami kuba na kitiibwaka ekitiibwa ate kirala ekyo tukimanyi era mukazi akimanyi nti oliye mukama we naye si kubafuula ba slaves they are not our slaves they are our wives bakyala baffe batubeererawo kati ekikola kyonna kyonna ekyokubajooga oba osindika sigino eri abakyala nti balowooze nti obusiraamu bwe butyo ekitali kiki omukadi nze nenjogera kaakati bwe nagize ate sinze nzeke yavuddeyo abantu bangi abaavaayo naye kati olwokuba nga bomanyi olwo eddoboozi eriyitamu ebyo Allah yabigaba nga bwolaba nti nno President Museveni bangi abayo naye President agenda myaka 10 yamulonda nga bwolaba Bobi Wine myaka 10 megawotero yabida mumanyi essayino buli muntu amukola ki okitegeera kati bantu bangi aboogera naye simanyi nange lwaki Mungu atambuza byange ni bangi abayogedde ekyo ne bakivumirira bangi naye eddoboozi kakati ekirala omuntu ayinza ogamba gweyogeranga ani nga musiraamu era yavuddeyo n'abuuza oyo ayogeranga nga musiraamu man raa minkum munkaran man eyo yastafidu lumumi buli musiraamu yenna awo nyingiddeko eno okitegedde ekyo kati bwe yagize ndowooza bwe yagize naafuna gwagula kati kwegamba kale ebintu by'eddiini bagambako batya ku ddiini waliwo eyagambye oleeta ebintu tobabireeta mu kamera nedda tobabireeta mu kamera twandigize teri akuyinako buzibu ekirala ono gwe yaguze yagambye bakyala babadde n'emmotoka kituufu era kirungi ate waliwo no ekira kyenyinza okukugamba n'okitya kati ate ebintu ebitali mukwera mu bafamire ate okukwata n'ogamba nti nno omukazi wange ono alina emmotoka ate okumugulira eno kuba kati ate ezo bazibaweere ddala omanyi abasajja abamu bakola ebintu mu kamera kadi agiteeka emmannya ge ebyo byabwe era si gwa kuleta mu kamera ng'ate notandika ovuga nga tomusabye kitegeeza bahaji mwenna mwenna ababa bakyala bamu amamotoka okugivuga osooka kumusaba ono yiye ate ng'erina muki mu mannya ge kubanga oyinza okubeera mannya ge tubasanyukirako bannyinaffe era tusaba bannyinaffe abaweereddwa emmotoka Allah jalla gye emmotoka ezo azibaweemu obulungi abateremu omukisa abataasa obubi obuzirimu abataasa akisidenti okitegedde okulaga nti nno omutima gwange kubanga omukyala naye bwagira bwatyo naye Hajji omulala agamba abakyala kibazzaamu amanyi nagamba kanzaale eddiini ebeegenda muki weebale nyaddamu amaki otyo naye omuntu gwowadde mukazi tekigamba nti nate omujooge gwe jangu ogire bwoti ekirala salaamu tebagikaka salaamu tebagika kubanga omugamba nti wano mu bantu atole emitima ogigasse ensonga yange ebadde etegeerekeka kaakati ekirala ogamba mbagulidde emmotoka eno naye kati eno gye mulina kangitunde ninayo omwana wa ssengange embeera si nnungi akasente ako mmwe kapito kyegalo tuga nti no famire yonna nebukojja abooluganda bonna bajjajjanga bonna bali bulungi kubanga oggulira mukazi wo kirungi naye oggulira mukazi w'emmotoka ey'okubiri ate okukwata ssente ezo n'ofuna ab'eŋŋanda b'oyambako abatalina mirimu ate kyofunamu empeera kubanga guli musaayi gwo abasinga bafokasinga nnyo ku bakyala guli musaayi gwo teri agganyigira naye babanga balina kibalina ate guli musaayi gwo kati eddiini bwetyo bwegamba ekyo nakyo waliwo abayinza okinyiigiramu naye nze omwo ne bwonyiiga okunamira muzibe kati naafuna gwagula yaguze babiri nga bwegambye olwo otandise okweyambula otyo kati nkugamba yaguze babiri naye omu bagire naye yaswadde nnyo kubanga ensonga eziri religious ate okuzingizamu atali musiraamu ndowooza mwe baseeka boyo omusajja ndowooza mulabye ayinza okuba na si musiraamu atulimba kubanga ekyo ekikolwa gwoleeta otya
omuntu atali musiraamu avuma omusiraamu awamu n'ekyo nga famire ye yaba nedda nze okunvuma si nsonga oleeta otya omuntu atali musiraamu ate akomentinge ku bintu bya Allah kubanga ajja kuyitira avume eddiini emisango gidda gy'oli oyo omusajja kyatamanyi ffenna nange kenyini ayogera wano bantu bangi awo waliwo abaaliwo ajja kuvaawo Allah amubuuze ku ebyo nti aha wakwata sennolo atali musiraamu aha akomentinge kuki ku kaseera nga pamba muli mu nnyindo ebyo abantu bye beegiraagira oyo omusajja kubanga saagala mugamba nti no Hajji wamawulire gajja takolanga hijja yagenda mu umura ajja ayogera ani yamukozesa hijja era empaji za hijja ziri mmeka atubulire bitonotono okitegeere gw'ofuna otya omuntu atali musiraamu n'omuteekamu sente zandi badde oteeka oba okitegeera ajja kuyitira ajja kuvuma nabbi ajja kujerega obusira ajja kukola ki ofunyemu ki okusinziira ku sosezizo bamuwadde sente nga mmeka nedda ekyo kankireke naye nga bwe gambye naye njagala mmutegeeze nti abantu bamukoowa kubanga gwe babadde yakola wenze nenfuna essimu seekano waliwo ekiri bwe kini bwe kiti wafuniddewo essimu nga bakyalina mu ofiisi nafunye essimu wallahi billahi tallahi ndayira Allah era nga tannayogera badde baŋŋambye edda era obwedda nninda bulinzi waliwo ne munne gwe bawadde ssente sijja mwogera kwagenda kumala naye kwogera bali aba bw'anaavaayo nga nkola ki naye kati omusajja ono oyinza otya okuwa omuntu atali musiraamu ayogere ku nsonga z'obusiraamu kale yandibadde omuwaavu menzi kuba nze sirina makulu naye ate kwegamba kati nzija Seeka katono nze kyasinze okuneewuunyisa kugaa nti Sheikh Qasim yasera mu kalwa ppiri awo anti otya nti nzija kati ebyo nnyonyodde sayidi y'eddiini era bino ono byagamba nti goba Sheikh wabusomera wa ono yabimugamba naye ekyo ekyempapula si kikulu kino kye kikulu kubanga okuŋŋamba nti nno oli you did electrical engineering tukugamba masanyaze gaago kubanga empapula nsobola zireeta ninga za nassa gwe yayogedde gwe baaguze oleekaane kati ono omusajja wammwe ono okumudisprovinga ayina basseeka be ye balowooza nti no baasoma abaleete tugende oba ku supuriimu tusomese okumala omwezi mulamba buli lunaku nga buli omu awaleki kyeyasaawa 2 ku misomo egy'enjawulo amakulu maana la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul tuyingire mu kitabu swala tujingire munda arukanuha shurutu bikoze bitya n'obujulizi then tugende kitabu zaka owulira kitabu siyam kitabu hajji kitabu buyu' kitabu faraidu kitabu nikah kitabu qadha kitabu kadha na adila baseeka be bajje nga tuwa lectures ya sawa 2 okumala mwezi nga emisomo ebyenjawulo ate nga ku misomo egy'enjawulo bajajinga kubanga yabigambye ono kubanga ono si musiraamu amanya atya mbuno gobase kati yeye wate walowooza ye balowooza nti no baseeka be bataasoma nze emisomo genda bugenzi ku YouTube onyigemu bajja kuleta emisomo gyange nsomesezza ku bintu bingi ne adilla n'obujulizi naki ye baseeka ye baba aleeta saagala ye kuba ye talina kyama simanyi obasobola n'okusoma tahiyatu anti wulira nkugamba simanye ebbaluwa zo baseeka bino ebintu ebbaluwa si nsonga wabula amaalumaati kuyiwawo byewasoma oyanjale ogamba wakola lo misango gijowoza ogamba wakola IT zizo ogamba wakola civil engineering oluguudo ogamba oli architect pulani si kwogera kakati leeta baseeka bo ne babaaba oba 10 nze ndi ogu tusomesa bwamala okusomesa kumala saawa 2 nannyonnyola abantu afune bonna bayagala oba mufuti obaani oba sipuli mufuti obaani oba seeka oba dayira wa sharia ng'amaakinga tusomesa ku kintu
kumala mwezi tumisa kuswala ne tuyingira mbyenda swala ne tuyingira mbyenda limu ebintu bingi tuyingira mu kusiba ne tuyingira mbyenda bitoko okitegeera ne tuva ne tuyingira mu zaka ne tuyingira buli kimu nga tunyonyogera abantu basale wani yasoma ne baseekabe ne waleta abantu baseeka 20 ekyo buli omunze govanga goletanga bulesi baseeka totawananga mulonze ntempa pula aleta nzije tutandika okuwala ekikyazi ezenjawulo si kunyumya mboozi bwino adilla bujulizi kyolese aya hadithi aqwalu sahaba aqwalu ulama unagamba kima huwa rajih okitegeda asiko alete sinsonga za biboza alete baseekabe kakati bwagula gwe yaguze mbadde sagala mwogerako kakati bilimbadde byogeranga omwalimu kati kanzijeke koti y'obuwalimu kubanga ono ate bwemba nyanukula oyo that old lady njagala kanzijeke koti ey'obuwalimu era bannaye abawalimu abali eyo ate neki abawalimu bannaye abali eyo n'abasiraamu kati ngenda mwanukulanga kubanga sisobola kwejjako koti ya busiraamu kubanga watemba nvudde ebisiraamu bino tebikusa ne ndi omusiraamu kati ngenda mwanukulanga citizen ng'omuntu wa A-level ntaddeko nga sinagenda ku university kwa UIU kuba kwa UIU wadde nalikola computer science kwa UIU naye awo nali muwalimu ne kanzireyo ko kaneewoleko ko A-level 27 bulo parents ku mwaka gwa Hajji kinene kubanga yali headmaster wange ku bulo parents 26 ali Hajji mpungu so kati ali kwa Gakani Masaka Seke nga nkola payment entrepreneurship physics economics math kati ntaddemu ekkooti eyo ndi musiraamu simwanukula era bino ebigambo byengenda okumugamba temira yiseeka naye teyandi mwanukudde kubanga abantu bedda bagamba nedda oyo mulalu ng'abantu bagamba njagala oyo mulalu nenjagala abantu bonna mu Uganda kuba ffena tuli banna Uganda gubeera omulundi ogusembayo bino byengenda okujjako ng'alese ansa zaabyo mulekerawo okwewuunya nti ono abavumye tukyalina Sheikh Qasim wasiramuka piraawo ekinedde ekintu kiri simple ebintu ebimu byayogedde kati ng'ekyempapulo okimazi nasiramuka piraawo nasiramuka bukulu Toyib kitange yakafa 2010 bamuziikaawo Matugga bw'otuuka Matugga n'obuzamu amise wannyana eyali inginiya mu Tampeko yasomera kwa Gakani Nairobi yasomera Russia obbi wa Kirunda Kiveji yabasoma bonna Seka Kibanga Muhammadi Hajji Mpaji yali inginiya ekibuli Hajji Masagazi Qasim Mulumba yali kiriki ya muzeeyi mu myaka gya agenda we Matugga abuuze muzeeyi Sewanyana bajja mu ebijja biri awo baganda banga asobola ogenda multiplex ulira nti nzija otyo nze gwagamba nsiramukidde ku piraawo nsiramuse bukulu kyekyo akimbigamba agende multiplex ogimanyi multiplex ekola ebintu bingi erima enguudo abuuze inginiya Kyobe bamu ku basi abanene inginiya Kyobe amubuuze mutabani w'oyo then agende kubayita aho no tulinawo ebijja byaffe abuuze kubayita abuuze bubuuza muzeeyi Kizimula bamutwale wa muzeeyi Kizimula be bataka beeyo simanyi owulidde ebijja byaffe webiri simanyi oba yayinza okutugambayo bakadde be naki okujjako ebbanga lyokka nze nali muwuliddeko emabega ng'addina musinga taata we era nga gamba tamwagala tayagala taata we mpozi nga yakyusaamu tokiwulirangako kyogamba tokiwulirangako nze kati lwaki njagala okugamba kubanga waliwo abantu nabo abalwadde b'obwongo abayinza okulooza nti byayogera bituufu yesinamuka bukulu abayinza okulooza nti byayogera biki abalwadde b'obwongo kati agende nga bwegambye abuuze inginiya Sendawula sivo inginiya agende awo ku Kyaggaluga ekidde wasali musale awo sivo
Engineer Sendawula abuze Sheikh Qasim yasiramuka piraawo oba yasiramuka otu yasiramuka bukulu oyo bamuzaala ddi ololi ku bwerufu okitegedde agende wali eruzira baganda bange abamu taataawo ayinawo maama waffe Saidi abaana beeruzira amanyi taata yazimbiranga nti abo beeruzira agenda awo eruzira abuze abaana basewanyana yali inginiya wanabuze baganda bange abo taata yogu anti nzija agende erubaga bwova ku Fufa house nokkiira waliwo ekikuba ekigira awo erubaga abuuze abaana basewanyana wano baliwa ababuuze bane Kasimu kubanga bonna baganda bange kitaffe yogu nze second last born kati agende nakifuma iyo tawuni nakifuma yonna kumpi yali ya muzeeyi ne muganda we ata muzeeyo yakola omulimu simanyi owulira kakati lwaki kyenjagala Kasimu ddala yasema ababuuze ku baganda naye nze naye kubayita weekumpi kubanga wali tulina ebijja bya ebiri kubayita Ntebe simanyi ebijja bamuzaala ne Matugga wali ebijja ayo Matugga wali bajjajjange Hamisi yazaala muzeeyi nze saamulabako yebasaawo kati ate waliwo jajja Swale Heruminsa azaala Hamisi ate yebase wali Maya ku kkubo agende Nyanama abuuze senga wa Nyana awonga ku nyegenyege gundi eno ono mugagge yafa enyana masayidizaawo bwovaawo ku moviti awo onyege awo abuulizaawo senga wa Nyana omukyala gwe bayita wa Nyana wanaaliwa abuuze owaaye kaakati ababuuze n'okubabaza oyo omwana bamuzaala ddi atufuukidde ekizibu naye Sheikh nsokolinde ekirala okumanya she's a confused confuser she confuses herself kati ate ona muyita mugagga ate agamba nti pirawo yanta kati ate nandibadde nkuba omugagga nandibadde mpaana muwaani bwe kibanga singa abadde mugagga kati omanya nti omuntu akuba abagagga alinamu akantu Sheikh olinamu akantu ate yandibadde mpaana bawaani tonjocheza wano nno nedda nandibadde mpaana ati ngwa nandibadde mpaana muwaani tulaba mbu nno manyi omuntu weziba wayanga ebigambo byayogera tabijjukira wezibanga waye ebigambo byayogera tabijjukira atogamba musajja mugaga atogamba nasiramuka bukulu ate ku piraawo yiye omuntu asiramukira ku piraawo ayagala piraawo ngayogera ate abo boogera koyogera ku nsobi zaabwe otya akawogo oba oyagala kawogo n'osiga era ayina kye yagambye oyo n'agamba nti no simanya mbu abaana bange abaweerera wallahi billahi tallahi ajje oba era aweddeyo ku mwana wange yagambye atya sebo muzimanya oyo agenda asaba fiizi ndi yajja wagenda n'osaba fiizi Sheikh Qasim waveeyo omuntu wallahi billahi tallahi bwavaayo gwano gwe mujulizi ngenda mu $3 nga yali ampa nali ngenze ne musaba fiizi z'omwana wange Sheikh Qasim tukyali ne Sheikh Qasim toyogera soogera taata bingi njagala wave omanyi we boogera ebigambo ebyo abantu bayinza okulowooza nti n'abantu be boogera biki bituufu wano nawe ekikumi anti butambulanga bwabiri Sheikh Qasim akyatulaga njagala kusiba nti oba waliwo yayawedde ku mwana wange omuntu yenna kabe mugagga yenna wallahi aveeyo agaye nti no Sheikh tolimba wajjako ku dduuka lyange nenkwerera omwana nosaba fiizi omwana oba nokola bwoti wabeeyo tugambe nti ono ayogera bwogezi nga bwomanyi anti bamuwadde yewa piraawo kati yafuza wa piraawo yewa piraawo Sheikh okaziza yake ekikumi anti nkyagira nekira kyengenda okukola maaso awo tukyali ne Sheikh Qasim nga annyonnyola ensonga n'ekirala akyanoonya nga bw'anoonya ekikumi ekirala kiri mpozi kiwedde okirabye kiri nkirabye kyo nkirabirwa kuba okinkwese wali oba ozerabire ku meeza tezerabe baba bakutte mu nsawo ngoki omanyi butambula nga bwezinzezinze oyinza okukasuula kaleko kuba ndowooza naye nga mweziri kiri ekikumi tugira viza Sheikh
balage nti n'omutima gw'olina omugabi omulungi ogaba nako. Neddawo nja kuba mpadde lwakweraga ate nze sigaba lwakweraga. Okitegedde ekyo? Nze sigaba lwakukola ki? Lwakweraga. Mba nnoonya mpeera mu maaso gaani? Maaso ga Allah. Kati oŋŋambe nti nno mpaane waane kubanga Allah ajja kumbuuza wagaba ku lwani? Ku lw'abantu oba kukigira naye nga weeziri omuntu avaayo ATM kadi yange yino wano n'ekikumi weekiri kirala kale ekyo ekikumi kiveeko kubanga enda kisiba kuwalala wano ng'agenda withdraw $3 muvaamu $336 times 3 times 6 18 81 9 10 kakadde kamu n'emitwalo 8. Toli muntu wa $. Kati lekanze nkutegeerere sinenga sente zeezo anti nkubisa ate tewakola kubala oli mu ata kati tuzzeeyo oli musayansa ebintu nno ebintu ku yuneebu gye bibaayo amannya gabaayo ojjaggira booti wetondere ensi kulwa okuntyobola ekitiibwa ogamba nti noki sikutyobola ate okwogera amazima okola combination ki seka tugende mu maaso otya n'okwogera omwaka gwakoleramu 11 nze nga 27 pemu entrepreneurship mwibe mwabakola lady Luganda ebintu ebitategerekeka fainaati muli bantu seka nina abampalana bangi abampalana bangi festudia kati naye ayogedde kale gye yasomera president advisor mpulidde bote bwemuyita nedda nti bote bwogambye nejjeeko kati ekoti y'obuwalimu tuzzeeyo kati nsimbudde bote bwogambye presidential advisor otyo era yetatya biduduma abantu ngammwe yagamba abantu yagambye otyo abasira mu kapiraawo ekyo si kituufu nkuwadde era ntaddewo ssente $100 naye kino kikuyisa kitya kiriwa okuba nti omuntu avainaga wasira mu ate kirina ne bwayogera ate kirina kikinzijjako walayi tekirina ekoti ogyeyambudde otyo kati njagala kwanukula era bannaye mbasaba okusomesa this old lady abadde omanyi mu kusooka abadde musajja when I heard her voice before looking at my voice I thought that a man has attacking me but really so owagenze okwetegereza obulungi kati otyo kati bannaye baseeka n'abasiraamu kati ndi musiraamu owa bulijjo bana abasiraamu bemugira asala eswala 5 kati kammala okugira ono kubanga yazze mu layini etali yiye naye olwokuba nti ffenna tuli ba citizens waliwo abantu waliwo engombo gye mpulira bagamba nti nebitalina makulu tetupewa makulu I wouldn't have answered her anyhow but nina byenjagala okukiryalinga n'okukiralifayinga and to enlight kubanga lwaki nandibadde kuba mbadde nsobola okusirika bintu bingi waliwo omu ku muvumi w'abayimbi era nali njogera ku bya busiraamu nanumune saamuddamu kubanga oyo ate byavuma ebyo kye kimusuubirwamu era bw'atavuma ate twewuunya twewuunya tuba surprised bw'atawemula tuba surprised tugamba kwegamba ebyo si bipya that's her era we pity the family that's her ogere bigambo binene wagira bwati naye lwaki sandi mwanukudde kubanga oyo yennyini namuwulirako emabega ng'avuma President Museveni ng'amuwe yamuvuma President ng'amuvuma era nga muntu nnyo wa Bobi Wine nze njagala omuntu alete kagundi ng'amuvuma President Museveni ng'amuvuma President
ka video konna omwongere naye tumutekere wawe eki nga nvuma President Museveni naye yamuvuma wayita akaseera ngera bwomanyi abantu betutamanyi gye baava na bijja byabwe naki kati ate akyuka olaba kati kyetutamanyi yetondera pulezidenti kubanga yamuvumanga mu bantu nga bwamwemula abeera kuti akola kibe nze siwulira nko Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ava Pulezidenti Museveni wali omuwuliddeko tasobola naye yamuvumanga yamwetondera kati omuntu avuma omukulembeze w'eggwanga era yayinza okulooza naye records tezinneerabirwa bu video gye buli era tujja kuba tuli awo nga yavuma ku pulezidenti yavuma kwani ku pulezidenti akaseera ne kayita yalewa na Bobi Wine ate n'akyuka n'atandika okuvuma Bobi Wine olaba kwegamba a camouflage like her. I don't know whether she can understand the word camouflage. A camouflage anedda munamuyambako mmwe. A camouflage like her, a hypocrite. Kasobola kumala biseera kwanukula muntu avumye President Museveni kati atamaze yamwetondera. Atagize ate omuntu amujje wansi kwafunda atavumye Bobi Wine. Olwakyusiza olulimi. Kati ndooza omuntu atategerekeka. Confuser. Oba kitegeera? Nkufuna. Era ino omukyalo omulala eyamuyamba emabega era naye yamuvumako era kamera zaamukwatako ng'afukamidde munaye ensonyiwa. Olowooza sibayo no mukama oli tuba tubiraba. Era bano bagamba ne bannaye omuntu yandibadde asiimako kati omuntu atasiima yasooka n'avuma pulezidenti kati essaawa eno mbwalowooza bw'anaazala omwana mutuma Museveni binaasanguka ebivumo bisangukawo ayina n'omwana waliwo otyo kati ate n'amala luli yali avuma pulezidenti Museveni nga muvumira Bobi Wine kati ate akyuse aliwa pulezidenti Museveni wani yagamba nti nno buli awagira sayidi olina kuvuma eno kyogamba nno buli awagira pulezidenti Museveni bavuma Bobi Wine buli awagira Bobi Wine bavuma pulezidenti Museveni baziika nekokoza mutale yavaayo n'akyogerako nzija agize avuma Bobi Wine akola kibe kyokka nga pulezidenti Museveni amulabira ku Bobi Wine wandibadde list weebaza ate taba kwa Bobi Wine bandigize kati ye bw'abanga alina that bad record in the books I don't have any bad record. I don't have any bad record. Kaliko wabagambye nti agamba nti nno wagenda ng'omusabiza ku school fees Hajji I don't have any bad record nga mvuma president ebisatu ebirawo I don't have any bad record nga mvuma ebivumo I don't have any bad record kubanga I respect the elders ne bwemba nyinza okubanga sikwatagana naye I respect the elders era bawe ekigambo ekitidde ku any elder ngamba bannaye ekyo kiyitidde era obusiramu sebo bukola ki kati ekyo kimu bino byogamba azima presidential advisor bannaye munansonyiwa ekoti y'obwali munaji kati ndi musiraamu wa bulijjo old woman if atoliwe presidential advisor kubanga ndowooza olowooza nti ebyo byogerera mu kiti ekyo ne si kituufu bakulimba gwe ntaddewo $100 wallahi if at all full figure comes out and expresses herself for 15 minutes in English madde nsaba abatulaba n'abatugoberera ulira soko olinde nkugambye $10 wallahi billahi tallahi to express herself. I'm so and so, my mother is so and so, my father is so and so. I was born in this hospital, I went to school where, I'm doing this, I was born on such and such a date, I reside here, my husband is this one, I do this, I'm this, I have children, my first child is here. Just expressing herself. Anti-presidential advisor. Toze mu luzungu era weda mulira ayogera bwatekamu obugambo oluzungu time. Yagambe n'ogamba. Gwe ne gogo ogimanyi kyo kyasobola okusipeeringa. Po. Ng'ali yekka somewhere.
wadde bamukoppedde amaze wiiki namba bamugira nadda wali ne bagamba nti bagenda spell the word gogo olaba wata gogo yabadde agira ne gogo okimanyi neggwanga lirala jajja big up kubanga abo bandina kwebaza gye bandiyogereddewa mawanga nga America amawanga nga Britain baba teboogera kati bannaye ndi mu kooti ya level linga tanafuuka mu okitegera kyegamba dola 10 weekiri expressing herself tufune omuntu oba speaker Anita Amongi oba judge addaawo a presidential advisor and she expressed just into talking about herself in how many minutes 15 minutes not even 30 zoka 15 in English as a presidential advisor as a presidential advisor expressing herself for 15 minutes. I'm so and so. I was born on such and such a date. My father is so and so. My grandfather is so and so. They bury us from such and such a village. My mother, my father died. My father is alive. He resides here. We grew in a polygamous family. We are these children. My brothers, some are here, some are. I'm married. I'm someone married. In 15 minutes. 15 minutes in English. Dola 10 wallahi wekiri. Kati abantu nga mudamu wanu kuloyo. Bwana akikola ne expert ayogera ebyo. Just that. Bwana akikola. Sigenda mubuuza nti n'osomera secondary. President advisor. I won't. Era tubene oba ebintu byagundi kwogera byayinza ogera kunasa bwerufu ayiwewo just aleteba obi ayiwewo dakika 15 zoka byonanga abitaddemu abizi president advisor tebasobola mugana agenda wantu wonna afune wageno bakupalya nze mungambe mumugire waliwo abagira mu nkubire ngana njanaga wabata sobola kati tuddayo eri ekamudingi eri wansi mu byalo abaana ba UPE abapitu yerevoye kubanga mwana wa UPE yasobola bikola seka mbadde nsaboddemu eri mu byalo 15 minutes bino si bya muzannyo kanishi kubanga ogenda n'omulira yetekesa teza n'ogambe ekyo nno kikwate byayogera mu kukikwate laba nno bikwate naawe seka ngoyina kabwino olina bwino omujjawa anedda wesiba si bikwate dola 10 approving ali erigibo just my president Museveni musajja mugezi abaleekana leeka she's not a president abo just muwagizi omukubi w'enduulu beba nabakwata obugoma ekirala adde wali eri aspelling ekigambo presidential just ekigambo presidential to spell it ngatataddeko advisor presidential hapost presidential only that presidential najaga chimtegerako chikumu cha dola I don't abuse her I'm just proving her that she's nothing she's nothing and I'm speaking facts these are facts soko demo obedda byayogera for her obedda byayogera blackmailing and tarnishing because she's used in doing such bye tumusuubiramu era waba tavumye we wonder oba yalwadde okitegedde kakati these are facts okay prove are you really a president advisor ekirala ezo ze requirements ekirala president Museveni ayogera mu luzungu waba advisor tufuneyo press conference yonna oba wonna we yali ayogera bu covid tufunemu eddakiika 2
nga presidential advisor atuvuunulire. Seeka oyagala president Yoweri Kaguta Museveni speech gundi mu COVID. Kale nedda COVID wala eno 26 January babadde kakumiro yayogedde president Museveni speech yakwatema dakiika 2 wa president bwayogera mu luzu avuunule as a presidential advisor. Seeka Qasim kyokola okimanyi ate kyenkola kinkimanyi amanyi wayino omanyi eno mbusiramu bagamba rahimallahu muraa Allah asasira omuntu man alima qadira nafsi omuntu amanya wakoma okitegedde amanya wakola ki kati oli naye omusajja yayise mu president advisor just to spell the word presidential kyokka advisor takiteekako sagala atulaawo kubanga muyinza ogirawo ng'alina akasimu kakuta afune wabeera wadde babimukopedde bamuyisizeemu atandika okwogera okkiriza kikopa bibuuzo agire ku kikopa bibuuzo nki ajje presidential ayatule ennyukuta P R E S D oba amanyi ozoogera ezo zebe ennyukuta nazo okuzoogera. Tukyalire Seeka Qasimu eno generation nzibu. Tukyalire Seeka Qasimu omusajja asinga okubuulirira kasita kikwatagana ku ddiini y'ekisilamu. Kati ono mwanukulanga muntu wa buli nnagize ekkooti eri kati wataddeko ya A-level atona okufuuka mu ayiwa era abawalimu temunnenya siri kati njogera byaffe biri omanyi nze nakola nze PLE najigula 2001 nga I was 13 because since I was born on 30th November 1988 my mom is there tibayita ababiri ganda ask her 30th November 1988 this year 30th November I'm going to make 35 years nze P7 ulira P7 najikola 2001 PLE nenkola senior for 2005 PLE najikola I was 13 years nali nakamalo jiweza bwenti kuba twako in fact nali sinajiweza nga muze naku nga 29 okweze emyaka 13 years okitegeera ekyo nenkola senior 4 all level 2005 nze sigala nko mu kibiina tosigalanga ko mu nina n'ekirala kye nakola kiri waseeka to proving abantu wrongly nze bwe nali mu senior 2 somero sigenda diogera bakubuusa ekibizo waliwo senior 2 omuntu aba yerabidde ebintu bingi nefujo libalingi waliwo primary eyampita naye sigenda diogera kuba tiwali asobola kunsiba nenjikolera primary ebibuzo ya primary ne bafuna center nga nyambadde short ng'omutwe gukyayo ki wallahi era sente eyo bakimanyi nti nze twalina abaana nga bana batano eyo mbyalo bampangisa ngera bwe bantu bapangisa ebintu bingi bapangisa ebicuba wagendanga mu cuba twagendanga bacuba je pangisa dimansa ne bamuwa sente awo nagira kubanga saizi yaffe yali bwetyo abaana abagezi mwali basoti era abaana beguno ne bagaba naye ne gye bakola ebibi kubanga amasomero ge nga digafuna first grade omanyi omwana wa senior twagenda mu senior 3 okubera nga kyajukira ebintu bya P7 atete mbisomye kati oyo yepankira kunze kati go yagala alete ki asobola waleta jesiba ogi lero gwe towemula wanyisema towemula toyogera bigambo binene president jajja tuzaliddwa ku mulembe gwo president his excellency Yoweri Kaguta Museveni generali Tata Muhoozi really of all people to be your advisor really someone who can express herself in 15 minutes really namufala presidential advisor anedda abatagira nedda president ali musajja mugezi agirawo nengo oli mukubi wa nduulu ngagomanyi nti olina ebitiibwa kumba oli mukubi wa nduulu nga bakusibamu buno bugoba n'ogenda mukubi wa nduulu really abantu nga bangi abali mwenaalemu abayivu nofuna yani abantu nga bangi abali mwenaalemu abayivu president jajja jeno akyusemu
mental really Sekazimu bobaka jibo yizo kuwa abantu babo kakati naye nga nze simuyinako buzibu bonna kubanga she's a Ugandan, I'm a Ugandan. So ensonga zino zonna era ndozola buddanseka simuyinako buzibu era I expect her to react as usual, vomiting, shouting, barking. Thinking that she's a man. Akantu ako wakogedde nenga wagambidde nti wabadde omanyi. You thought on hearing the voice nga tonnaba kulaba video. I thought that a man is trying to attack me. Man, which man is trying to attack me? On see features. Some few features. Some few features. Some few features. Kati yagambye yo family ogimanyi nga gamba family yoli sinayogera ku family wallahi family ya kiti era nze none nze sinayogera ku family wallahi I don't involve family member wallahi I respect nze nayogedde bintu bya dini ate gwe tosobola kwogera ku family ebya family bireke kuba situmanyi family yo hajogere nze sogedde waffe yagamba Natasha ye family yabwe lwate yesiba wa fenna banna Uganda fenna tuli mu family ya President Museveni yagamba Natasha muganda we sister we anti kwesiba kwesiba anti okwo okwesiba ku bantu abantu besi people can tie people can do what? Can tie themselves. All people. People can tie themselves. Do they connect? Natasha and Nakangubi. Where are they? Those two names are parallel. That's physics. Those two names are parallel. Parallel. Natasha and Nakangubi, they are parallel. They will never meet. But people can tie themselves. Kyoleta kyengira. Kati nja kuzaako ekkooti y'obuwalimu era mujjeeko engalo nontanti nga amaze express nga nontanti herself n'ekirala ng'afunye speech president gye yakola in 20 minutes. The boss ininga manyaga mwenda bagawandika kuba siba signing omusala ekyo tokimanyi mbuterevu nkimanyi. Can she write her name Nakangubi? Her name, not someone's name, her name. Can she spell it? Seka gwato gamba. Waliwo ebipande bye nalabe mabeganga ataddeko simaya women MP Kampala kuliko ebintu by'oluzungu ngamba kati. Asobola bisoma. Tukirete. Ejibande cheche njiri. Chiche poster. Yenyiri je yakola. She reads. Neseka tokubye. Atugambe no tugamba. The meaning of those words. Olabe nti nno nassa akola. Amugamba musembayo katumujange ngalo. Bugambo busembayo kati nzizeemu ekkooti y'obuwalimu. Kati ninze omulala. Gwensirikidde sobola mwoge ajjewo bwati bannange. Naye nga nzize ekkooti y'obuwalimu wallahi kye nnali njogera okwabakyala ebitiibwa. Bwe kibanga waliwo ebigambo ebyasere ebitali birungi saballa jalla jo Hajji Allah mwemu bulungi naye kye nali mugambira nti kyakiremerako ekyo kye yakola ogandi jangu si kituufu nakatono era obusiramu si bwe kiri bwe kiragira agomalala ate abantu bali nabe Dubai kubanga waliko Dubai abantu bampadde bwino kabwino kona bakalese bayitirivu kusowani emizannyo gyogimanyi at your age bino Allah be yabagamba okola hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati
inni tubtu ilaiki ebyo ku myaka na hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana gena basega babikuvunulire ngaderange natero kuganda yoyogedde kati nkomyewo idhan abaddu ba Allah jalla jabange oyo seka wa TikTok ate ku TikTok kuli konsolo ne president Museveni yalaba TikTok bakutadde mu kategori ya TikTok seka wa TikTok atenze netekayo era nawulidde nga baga nti nawe banatera okukola bana batadde wa awards aba comedian nawe muli baji baba nateka awards aba comedian nawe muli bakuteka nedda nze abantu bampostinga ku TikTok I don't have an account abantu be banoonya sina YouTube account sirina I did computer science ne sagala ba YouTube abangi bangambye nzigule but I don't want boka bagira bandira ko sente gwego omutima omulungi kwagaliza anti fe tuli bana ba lubeyu batuzala mbibuga bantu abakulira kugundi kutoyize enkoma fe tuli ebintu byaffe toyize enkoma ebintu byaffe biri very very simple mitima kugaba ne kakati oligira number plate inzo kubanga ajije na walibi kakati idhan nti naye era abakyala tusaba Allah ateke baraka mu motoka zammwe wallahi ekirala abakyala wadde kino gundi yakikoze ne tubakubiriza mugondere bbawa mmwe yayogenne ku kirala oyinayo muganda nze sister wange omanyi nze second last born ewaffe sister wange yemugala nda yafumbirwa dda bamuzala 1990 andi baade babuuza oyinayo muganda oyinayo nedda seka bakubuuziza ekibuuzo nfuneyoko ku basisita bange basatu mbaleeteko gundi oyo alina naawe authority ebuuza basisita anti she's not a full lady she might be having some kind of hormones nze bwino kwansobedde otabe Dubai bamukuwa wino oyo ngamba kati nzizeyo ateedwa kati ate koti kati nzizeyo kakatini anti gwansuna naye nga abakyala wallahi bino wadde fe twabadde tukola kintu kya dini nti obusiramu nemmwe mugondere bbawa mmwe kubanga wadde yakoze mugondere you have to respect her you have to respect him mugondere as a man mugondere bbawa mmwe mutekenga mu dduwa nze musajja gwe wallahi sina buzibu bonna just nze ddiini bintu just ddiini kasita kikwatagana n'eddiini just era akamuke konyeemu kulooza ogula oti atali musiraamu akoona omusiraamu ebyo byonna binakusawa kale ayogere ku ddi kwegamba oli yagenda fami kati ona eddiini busiraamu yakitiibwa era nakanguubi tukoola osiramuke badde ensabo kaddemu akantu tumukoola asiramuke era tumwaniriza bwana asiramuke awo ne waba kuvumye asiramuke nedda n'abakatoliki nabeera tebavuma naye bwana asiramuka atajja kutereera nnyo ekimusumbu abutasiramuka asiramuke anti kalaiko kuba eri tebali bamubuulirira kubanga eddiini bukatoliki oba naye alina eddiini ekyo nange mbuuza asabirawa ewa asabira mu chachi abalokole si mulokole waliwo pasita wagira okuwemula kati muwayiriza balokole talina gyasabira towayiriza bapasita kyenagambye taayitaayi people can taayitaayi musiramu teri kyaki y'abalokole teri pasita njagala bamuleete wano nga pasita agamba nti n'abantu bawemule naye ng'omuwadde ebigezezo bingi oba musamize nena abasamize nabo ennaku zino bagenze beddako